Mulungi yekumide ku Under Rose Media Eugene kwaniriza olunaku olwaleero era nenkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo mukwana tanaba kusubscribinga subscribinga kuba guno gwe mukikuutu gw'ogenda ng'okusangako amawulire gonna agaba gaguddewo mu ggwanga. Mu kiseera kino nkuleetedde embaga y'omwana muwala Mina the Queen ne the Aviator yabadde nnungi nnyo era yatusanyusizza nnyo naye era embaga nga bwe kutabulako omusiiwuufu. Kumbaga nga bwe kutabulako omusiiwuufu twadde tuliawo nga ne Donasi yayingiddewo ng'atandise okuvuma omugole waffe nga bwali omunene nga bwali omubi era ne neewuunya bannange omuntu oba tomwagaliza ne ku mbaga gwe tosirikako n'agamba teyagigwanidde mulogo biki naye ffe tekyatuganye kubagaliza mbaga nnungi era tusaba Mukama abawo. Tuba tukuchina anti nagejako abanene balina ebizibu osenga omunene agejja mu bisambi muno kati nganze Asia otuuka esaya nga n'okutambula bwoti tosobola bebo bakazi abaddugala mu mbalakaso mu bisambi ng'ogenda kumubikula n'omusaba nga yaddugala wano nga toyakuza eriiso lyakubiri bw'abeera n'ebbere limubeera nga tanka buno butanka obusitula amazzi lita 5 bw'abeera amenya mu buliri anti omukyusa abeera nga mugugu n'otuuka esala n'okoowa n'okubayo kamu n'omuleka omukazi n'alowooza nti aba wankasita amuwaddeko mukwano oli kizibu kyatasobola kwetikya kyatasobola kwetikula oli kizibu kati omukazi eyali asaana Aviator kino nkyogera sikirumamu yali Bridget Kawoomera ye yali omuwala amakinga ne Avi haiti ye na buli kimu naye maama yagenda n'agwa mu famire ezesiba ku basajja abalinamu akawogo ne balyoka balogo oyo ne bamulekamu kasala kkubo naye nga nayongera kubategeeza nti bugenda keera ku lumu nga Nyanze Isimayiri eddogo lyefuumuse nze mba kubeera musajja sobola kulekawo omukazi muwanvu n'empasa omumpi nga mumpi ng'ate munene ng'alinga omugugu ng'alinga ndibota z'obuleega never ever omwana w'omukazi yagejja ate baliwo akafaananyi kabagenze bamukuba wali nga tene bakutunula bulungi mu face anyway lwe lubadde olugambo lw'olwaleero